gwe ndikwatira ku mukazi wange nja kumutemaatema ebifiififi muteeke musepiki mufumbe muwe embwa zimulye naye embwa tezirya bantu. N'omukazi naye aga nti gwe ndikwatira ku mwami wange newe kuba kumutta nja kumutta. By the way ne asidi mumuyuwa ku bantu. Ono omusajja tomanyi envudde naye nemwogera ebingi. Musajja ono tubonyebonye namuwako ne kapito bazadde bange ne bamuwako ku ssente. Era omusajja ono yanzija mu bakadde embaga yali mpitirivu yaliko ssente baliko mamotoka ntebe nte n'ebintu bonna yatwala kumpi milioni 10. Naye ekyewunyisa ebyo byonna mubyogera gwe omukazi ali awo baawo tomanyi pini ya simu ye buli app gyanyigako mulimu password oba mulimu pini. Naawe omukyala buli app y'omusajja eri ku simu togimanyi password ate naawe omwami ali eyo naawe mukyala wo tomanyi pini ya simu ze. Era mwenno mwami olina bank account simu bank ez'enjawulo omukazi amanyiiko emu endala tazimanyi. Era n'omukazi ono naye alina ebintu byakola eno ebweru naye alina kyemmanyi bizinesi zatambuza tozimanyi naye owoza mbu mwagalana 100 ku 100. Obulimba obw'enkukunala buyinza okusukkakaawo obulimba. Era abantu nze natandise n'okutya okumanya nga abantu temugenda mu ggulu. Mubeera ku masimu kuno omwami n'akubuuza obanga muli mu kikolwa n'omugamba naga kwata mu katono wangi mbadde mpitiddeko wane wa mama Flavia omanyi butabanyiwa mulwadde naye nzija n'ata. Kati oluva ku simu nagani waye kati newe ogenda mu maaso omanyi ono lwasama naye nga ye yakugula obukadde n'obukadde bw'essente. Lwaki mulimba bakazi bammwe? Abatulaba era batuwuliriza nsanyuse saagala weegonze nja lwaki okubalaba oba okubawuliriza mulimba bakazi bammwe n'abakazi nabo bagenda tubuulira awo wennyini we tugenda. Nze nina ekintu kye ntera okugamba abantu bw'oba tomanyi gy'ova ne gy'olaga tosobola kutegeera gy'olaga. Lwaki ngamba bwe ntyo? Ku nsonga eyo omuzadde asobola okukeera ku makya n'azaala omwana katugeze ow'obuwala oba abaana ne weekanganga muwala wo gwe wazaala gw'omanyi nti omanyi kuva mu lubuto lwo. Tagaa nti gwamanyi baba baga nti oyo mumanyi kuba nze namwekoleza namweyonseza n'enkovu eri ku biki amumanyi nnyo. Naye weekanganga omwana oyo afunye olubuto omulabya asesema. Oluusi ne sayinizi embeera endya kyekikuleetera okulowooza nti omuntu gw'osanze obukulu osobola okumumanya n'omwesiga okusinga oli eyazaala ono. Abantu tobibawulira nga babyogera naawe kennyiniwa oyinza okuba naawe bwotyo bwogamba. Nze ate nayawukanamukko. Nkimanyi bumanye nti olaba n'ebitabo bitugamba ebitukuvu nti teri kitonde kikyasinze kuba kizibu nga kitonde muntu nga kitonde kibaita omuntu. Oyo Katonda yayogera ku muntu ye yamwetondera naye yatuuka naye yagamba teri kitonde kikyasinze kuba kizibu era ekyobulabe nga kitonde. Awo wennyini yagamba nti Katonda waliwo mu Qur'an profesa wange gyali Profesa Adamu namukuwanako emisomo yagamba nti mu bitonde bya Katonda bingi byetumanyi ne byetutakola ki ne byetutamanyi. Naye yagamba nti waliwo Katonda yatuuka n'anoonya ku kitu mu bitonde bye kyagenda okuwaako obwesigwa obuvunaanyizibwa bubeere nga si kumuyamba nti tasobola naye kumuwaako obuvunaanyizibwa. Ebitonde byonna byatyo omuntu n'agamba nti ayanze bampe. Era omuntu oyo yennyini yakwata obwesigwa naye omuntu oyo yennyini we yakwata obwesigwa ate yamala n'ayonoona bw'okumanya yayonoona okwonoona kwe kwayitirawo ntala ddala n'atuuka ku ntobo y'ebibi. Era yagamba nti mu bitonde ekitonde ekitasiima ekitomma buli kimu muntu kyova olaba omuntu atuuka akaseera ndowooza wopoozi nze ojjukirawo bulungi ngenda kukomawo nkuwumuzindala
omuntu agati Katonda era nze gwe okubya omuggo mu bantu abali ku nsi kuno bonna. Simanyi oba boogera mbooko nga bonakwata n'okuba oba ekizibu kiri kye bayita embooko simanyi. Ne wabeerawo n'abantu bennyini agati abantu bagamba nti bannaye Katonda twava mu kifaananyi kye naye Katonda waba afaanana ng'ono. Waliwo abantu naawe weegambamu ekyo kifaananyi kijja mu lufu Katonda bali ku Katonda. So kati obadde ozze wali n'enkuba kankulage nti abaana Adamu Katonda naye yagaa nti mu bitonde byange ekyo kyo sebe eriyo n'abavuma. Ne mu Amerika waaliwo meya sebe yatwala Katonda mu kkooti oba wawulira ko sinaali eyo mbu ng'avunaana Katonda okutta abantu be. Era Katonda ne bamusalira ennaku alabikeko mu kkooti sebo teyalabika ne bagumusalira gwa kalaba. Kaakati sebo omuzindaalo muguwadde. Ekyo kyennyini nga sinnabagenda ku kintu kirala. Sooke twogere ku nsonga eyo yennyini. Ey'omuzungu oli? Ey'omuzungu okutwala Katonda mu kkooti. Awo omanyira nti ekitonde kye bayita omuntu kizibu. Kubanga bw'okeera ku makya sooka otapute ekigambo Katonda mutonzi. Olwaleero tulina ekyefaananyirizaako ba Katonda. Katugeze ye muzungu nti akedde ku makya katereezeemu anti ngezaako laaji katereezeemu abantu bajja kuwaba nti twafunye ekifaananya Katonda kubajjukira lamu yulad wa lamu yakul lahu kufuwan ahadu talina kangezewe nti Katonda naye kati kangeze ku bantu bannaffe bakubira kifaananyi temutwala nti yagambye nti kifaananyi Katonda ye yayawuka mu bintu byonna ye yagamba nti ndi bwomu sizaalibwa sirina kantu konna kaneekuusaako. Kati ate ngodda mu bannaffe abalala bali bagamba ng'alina ebbuba. Era naga nti bw'owooza mu Katonda kale ajja nziteka. Naye nga nekisoboka. Kyova olaba nti ate Katonda singa yali alowooza ngaffe. Oba oli awo ensi eno singa erimu abantu abalala bazi nti gundi ali wano gundi e Kampala waliyo singa temuli buli omulaaji alina ensonga wawaba. Kyova olaba nina omuyimbi wano yayimba yali Pastor Bugembe nga omugumba asaba kuzaala. Kyokka ate azadde omwana musudde ku kasasi. Kati ne weebuuza omuntu ayagala ki? Kati bwenkoba weno mbadde njogera ku muntu munnange ng'omuzungu. Naye teweerabira omuzungu omenya tudde wali abantu tudde wali ku maama goga nti yazaala omwana. Kati katudde kale wali eri awantu abatuuze basobole okukitegeera. Awo tujja kujjako eyo embeera y'ensi tusooke tukubeko ku bufumbo ku maka ku baagalana. Bwe bukeera ku makya omuzadde n'alaba omwana we nti abadde amumanyi nnyo kubanga baasala ku kyenda kye kitegeeza baali bagabana byonna. Naye n'akeera ku makya n'asanga nga gwasuubira okuba nti amumanyi nnyo ng'alina ekintu alina ekize mu bulamu bwe ne yeewuunya ddala kereya yeggwe kereya bannange tubawaako kyakulabika era omanyi was the name kereya necessary mbwe erinnya kereya libadde lyetaagisaawo naye bwe bukeera ku makya omwana omuwala n'abeera ekintu ekyo nga mukaddi we tategedde ate ng'abadde asuubira nti ye muntu oba oli awo asinga okuba nga amumanyi kiba kitegeeza bw'asanze munno mu lukulu bakuyita kuteeka nsaano ku nnyanja era omuganda we wagambira nti tuzaala mibiri. Kitegeeza oli bw'agamba nti nze bba wange mumanyi nnyo bakyogera nnyo era mukyala wange mumanyi nnyo endya n'eki. Kati nno nze kankubuulirayo ekintu kimu. Mukadde wange nga Allah tunaba kumutwala Mungu amusonyiwe yagamba nti mwana wange okyali emyaka gikyali tonaba kumanya nsi kiki naye gy'onookuma okubanga ogiraagiramu bw'oti ojja kumanya ensi kiki senga onaaba oyagala okugimanya. N'agamba nti naye ggwe mwanange bw'oliba owasizza omukyala
n'ogamba nti mukyala w'omumanyi okuva Kagere paka ku mutwe tubyogera okoze ensobi tubyogera buli lunaku era ekyasembayo yaŋŋamba sigenda kwogera bingi yaŋŋamba buli oligezaako okumanya mukazi w'otuuke ku sseeyo eyo lwagenda ogivunika ekyo nno kinene okitegere kingaki ekyo nno kinene naye tweyanjukire ku bantu omanyi tutandikidde mu jjiya omanyi tugenda nituukira ku miramwa olw'ensonga nti abantu balina obulumi bungi exactly naddala mu maka abantu babeera obulumi bungi era bwekanga nti bw'oba ogenze ne mu mateeka bw'otuuka mu ofiisi ez'enjawulo olabira ddala nga kumpi bw'ogenda ku poliisi fayiro ezo ezisinga obungi gyeziri naye ng'ekireeta ekyo ki ensi ekyusi ensi eyonoonese bannange tuli ku maka abantu abagamba nti mwagalana 100 ku 100 we twagala okusaggula naye tujja kwekoonangako awantu tumale tudde twekoonako awantu so tova ku mulamwa Kojja Mpaata gegange nga bulijjo ndi ne Mr. Raji waliwo eyakwesibyeko Molini oba omujjukira oli owaluli yagambye mpa muganda wo so wobanga wazze wano ku platform yange kutwala abantu bange simanyi oba tunaatuuka wano nyinza okubasaze kubatwala naye ng'oba oli awo yampuliddemu ebigambo ebiwooma amangu ago olunaku kisoboka ngenda kubuulirayo ekintu kimu kyotamanyi omuntu okubeera mukwano gwo oba okubeera omwagalwa wo tekikwetagisa kumala naye essaawa abantu bagamba nkyakusoma ate osobola kukeera ku makya nogamba nti omuntu oyo mukwano gwange awo nawo tujja kulaji tujja kudda tumanye omuddala olina mukwano gwo ye mukwano gwo yaani era alina kukola kikweyisa ati abantu no bamanyi mba okuddukirira simanyi okuba essimu simanyi biki so tudde wali ku mwana ow'obuwala so bwe tuddayo ku mulamwa wenkugambidde nti omuntu bw'ogamba nti nze mukyala wange mwesiga naye ogira bw'otunulako mwagala 100 omwami wange mwagala 100 ku 100 nsobi abantu obeera ogezaako okusiigira ffe abalabi ekyekiyeewuwo naye nga si kyekituufu tusobola okwagalana naye kyenyinza okugamba olwaleero wali owuliddeko omuntu ng'akugamba nti abalabe baffe batandikira mu famire gye tuva naabo olowooza lwaki mbawulira kyekuusa ku kiri kyegamba eky'omuzadde oli n'omwana lwaki walibadde n'omulabo okuva mu famire yo ng'ate mwova nti katugeze Kojja Mpaata nze ndi muganda wo tuzaalibwa maama omu taata omu naye ate bw'ogula emmotoka n'enzimba omutima era nempulira nga enjagala egoba ekutta okitegeera sinakini njagala ekutte nze ngisigaze bansaalwa butategeera busiru mulimu obutayagaliza mulimu ensaalwa mulimu obutamanya ebintu byonna byoli mukonako zi topics zonna naye leero tubeere twekuse nnyo ku maka okwagalana 100 ku 100 naye nga tukimako ebyokulabirako ne tudda zo zonna topic tujja zibawa wenkugambira obufumbo parliament naye bwebeera parliament jjukira mu parliament omwo mubaamu ebiteeso ebyenjawulo ebigobwa n'ebikkirizibwa webali nnyo waliyo kyokkanya nakyo ate waliwo ne parliament nga yabwa dictator sibo kyekyo kyennyini waliwo amaka bwegatyo oba oleeze kirungi oba kibi ngato asazeewo kyekyo kigobye webali kati waliwo agati ebyo bikyaliyo mwogerere eyo era honorable Luzi yaga nti teweeyogera kufaala erwero weeyogere ku nze kati bwe toga nti bikyaliyo yogere ewuwo tebiriiyo yogera nti ewuwo tebiriiyo kakati abatulaba olwaleero njagala tumanye ekigambo obufumbo kyeki n'omwagalwawo kyeki ebyanjawulo njagalo kankuweyo ekintu kimu nze ninayo omukyalo omu gwe nali nyumyako naye nga mukulu muba myaka gyeja 28 asatwawo oyo statisi nnyo kitegeeza alimu asobola okuba nga yalina abaana wakati w'abaana 5 n'omukaaga kale ekyo nakyo bagenda galiirwa myaka egyo mukuba okedde okuzaala abantu bakeera gyebali ate abo be bangi gyebali
kubanga kyenyinza okugamba olwaleero bw'otunuulira ensi ya leero abaana okuva ku myaka 16 paka ku myaka 25 be bakyasinza okuba basinga omazi. Exactly. Awo nawo tujja kujja lwaki naye tujja tusooke tukwate wano kaakati nze kyenyinza okugamba obufumbo tusobola oli osobola okubeera n'omwagalwawo oba patanaawo naye ng'ekifuula omwagalwawo ne patanaawo ne mukazi wo byonna kyekimu ebintu ebyo byalikoze ekintu kyekimu kuba tosobola kuba patanaawo nga toli mwagalwawo wange byawukana naye nga ngambye obudde musajja nti byali badde kyekimu yes naye byawukana osobola okubeera ne patanaawo nga si mwagalwawo ate kati munnaye tulina ebintu by'abazungu ebituyingidde nti omuntu osobola okubeera naye n'okola byonna naye nga temwagalana ate kati kyazze nnyo waliwo naye yali mu maka nga yakazaalawo abaana 5 naye nga si wagenda okufumbirwa ekyo kyembadde ngenda okugamba naye nkugamba nti omukyalo oli yaŋŋamba nti okimanyi nti nzaalidde omwami oyo abaana 4 naye simwagalangako. Kati bwogenda okwagala kuba mbadde manyi nti okuzaala kyekiraga byebimu bayiddewo ku bibala by'omukyala kitegeeza obanga omuzaalidde abaana naye nga tomwagala kati ono gw'oyagala ogenda muwaaki ekiraga nti omwagala nga si baana. Okimanyi nti buli lwe tuba tuyingira mu mbeera z'okubeera nga twewasa wakati ofuuka omwami n'omukyala okimanyi nti gwe olina ebiruubirirwa bye byeyagala mu mukyala naye n'omukyala alina ebiruubirirwa bye yeetaaga mu ggwe. Kituufu. Bye bikuviirako okubeera ng'asobola okuzaala ewuwo nga takwagalangako. Lagi tonzizeemu awantu awo ntegeddewo bulungi. Omukazi eribala ennyo buli muntu kuba tujja tuuka waliwo n'amaka ng'oli embaga yagyonooneramu obukadde 10 mulimu n'abasussa nawo naye wano woozaalidde abaana oba omu oba 2 oba 3 tomwagala gw'olinza ono gw'olyagala nga yakuli ku mutima ogenda muwaaki ng'ogyeko ekyokuzaala kuba olwedde wano wazaalawo naye tomwagala ono gw'oyagala ogenda mukolera ki nga si baana. Webale nnyo abakyala bano bantu nga ffe era bye beetaaga ebimu byawukana ku byetwetaaga mu bo. Kituufu. Omukyala asobola okugamba nti katugeze nze ali wange nze gwazaalidde abaana nze gwatayagala n'afunayo kojja mpaata gwayagala ng'awulira amwagala era nga yakugamba nti kyonna kyaŋŋamba ndi redde okukikola. Ebyo mbitegedde gwayagala nze agenda kumpaaki nga si mwana kuba oli gwatayagala amuwadde abaana nange wanampa abaana gwatayagala kitegeeza tuba twenkanye nedda simbula embalaasi awo wakati awambuzaabuza wejagala. Njagala nkugamba erwaliro njagala okimanyi ebiseera ebisinga kankize kusajja ffe abaana bw'obeera n'omukyala ng'omwagala n'omukyala ali awo atano naaga n'ebyokola byawukana nti olwaleero okimanyi nti waliyo omwami alina abakyala abasukka mu webali naye nakugamba nti nze bwe nvaawo ne ŋŋenda ewa Fawza mba n'emirembe era buli kyenkola nkikola njagala okitegeere kino ne wabaawo olwagenda ewa Hadija abatulaba batusonyiwa okugeza ku mannya ago era bajjaga nti erinnya Hadija libadde lyetaaga omanyi ba Hadija bavaayo ne bakomplaininga kiringa koona ku muziro awo mulimbye tetujja kugendayo batujja kulya lumwe okoona ku ngeyo abengeye ne batabuka. So kye bayita okwagala kiva mu ggwe munda nti oli gwatayagala nnyo waliyo byakola olw'okugamba nti kambikole kubanga omufumbo kye yandikoze naye nga takikola nakwagala okuva kuli okuli munda byakungulu era weekanga nga bw'abanga mwami agaba biyungu bw'agenda eri gye nkugambye gy'atawulirira mirembe asobola okugamba leka ŋŋende kubanga kye nina okukola naye ate bw'atuukayo kangeze nti nga nze agenze eri gye siwulira mirembe nsobola okutuuka ku ssaawa 12 ku ssaawa emu n'ensanga nga ndi mu buliri neebasi. Lwaki? Olw'ensonga siwulirayo mirembe naye nkikoze olw'ensonga nti teeka nina okikola. Lagi
ebintu bingi era abatulaba gwe tweyungako omulamo gwa leero gwe naawe eyakatweyungako owuliriza nga tonaba ku scrollinga kugenda olina girlfriend olina omukyala oba sawa yino naatera okuwasa naye ogamba nti mukazi wo oba bbaawo kuba kiri sayidi na sayidi omwagala 10 ku 10 naye tuli mu kutemaatema okakasa omwagala nga buli app eri mu ssimu yo woogimusaba osaba temusaba maama gundi oba hane omuyita nane nteeramuko wano kapini nga olina n'amabanka ge wagule mu banka ez'enjawulo tabimanyi naawe omukazi olina byokola byatamanyi okakasa mwagala na 10 ku 10 so bye tuli mu kutemaatema osobola otulekerawo ka komenti kalagi n'otubuulira ku ndowooza yo mulimu akimanyi n'abagendozi okukala inogadde kino wambe ekigambo kino kibadde twakikwata bubi laaji mbuuza waliwo wookomye wali nti ogende w'omukazi saawa 12 zikusanga mu buliri batawulirirayo mirembe laaji wotawulirira mirembe lwaki weesibawo webale nnyo waba kutweka mu ccupa oba kati kankugamba olwaleero Uganda weetuuse okimanyi ndi waliwo omukyala kanjogere ku bakyala asobola okujja ewuwo sigenda kugenda wala tubadde mu covid season emabega kaawo embeera yatabuka neekosa saidi zo buli kimu naye waliyo omukyala eyatuuka ekiseera ng'anoonya weyeewogoma akaseera ako kwewogoma si kubeerawo mirembe ekyo kyabuntu ekyokufuna wekwewogoma lwaki lwakyabuntu lwaki kyabuntu nti omukyala ono ekifo ky'okugenda ku sitwiti eri atunda omubiri bw'ajjewo ne yeewogomako kiba kyanjawulo nti ayinza okuba zeewuwo kuba ne bw'onoomusanga gw'omulabi ng'ali ewuwo wamu wakojjampaati tojja kumubala mu bali abakola emize mibi kubanga akoze ekyo ekyobutonde nti omukyala yenna asobola okukula n'abeera n'omwami omanyi buli omukona ku bintu ndi mukujjukira okimanyi n'abo basisita baffe baagala member of parliament anaabakiikirira batonna ekyo kisobokawo we tutuuse naye ebyo byonna topiki ezo tujja zireeta lwaki ebyo tukomewo wano wono wotayagala mirembe lwaki weesibawo ng'olaba tegiriiwo kati kankuwa ekyo okulabirako kimu abaami abamu sijja kwogera kusaidiza abakyala zokka asobola okufuna omukyala namusitweso abakyala bino ebindi bagamba nti abamu basuubiza ensi neggulu munaye tebiri ku baami bokka n'abakyala omukyala naye asobola okusuubiza ensi neggulu nnyo ate ekyo kiwuliddemu n'agamba bebi nakuyita amanya hani swidi nakola atya biki n'olabira ddala ng'otuuse mu nsi ensuubizi gye muli be basuubiza ensi ensuubize nga nakati gakyakukanusi watunda motokayo watunda amaka n'omuteekamu n'agenda n'ebulayo akole okusasula bakubulokinga naye akadde kano kemumala nga mutambudde mu sisitimu y'okubeera nga muli babiri lutandika okumanya buli omu akawonvu n'akaga akamuvaamu okimanyi bulungi nti bwe tubeera mu relationship olina obuzeebu bw'otandaga wano nga twekwana bwekwana webale nnyo nange nganzi nembeera nga buli kimu zigudu njereeri jjukira mu kaseera ako buli omu ayagala okufuna munne si bwe kiri kaakati awo tukolera ensobi omukyala nompa omutima ogususse obanza omwami nange nenkuwa omutima ogususse olw'okuba kino kyenkulaga bwe kikulabikidde ng'eggulu era olaba omuntu oyo tasobola kukyuka so nga ate ntaddewo katini ekiri munze munda tokimanyi nange ekikuli munda sikimanyi okimanyi nti ffe abaami buli lwoyagala omukyala olina ebisaanyizo byoyagala mu mukyala era oyinza okuba emwagalamu ebisaanyizo katugeze ebyo naye mu mangu ago nolabako kwalite ya bisaanyizo bimeka 3 mugamba njaguma bino nja bimufiidingamu n'omukyala olinaga ekisooka alina sente ekyo kyekisooka banyinaffe abatulaba njagala temunkwata ne babrother nabo tobirabira nosoose banyinaze nti ebiseera ebisinga ensi eno eyonoonese ku sajja zombi ey'abakyala naffe abaami naye nga ekisookera ddala ku mulembe gw'olwaleero
bagamba atalina sente tafumita lindazi oluyimba no lwafuluma webale nnyo era bw'otunuulira ennyo wali omuntu ayinza n'okugamba nti nze bwe mba ne sente teri kiyinza gana era ekigaana kigaana lwakatonda oli mu kutuvuga naye ndaba oli mu kutujja ku mulamu sibajjaayo omuntu ono agamba munna amwagala 10 ku 10 naye ne mubazadde amukunkumuddemu abaana tagendangayo amasimu tebamanyi kodi tebamanyi mabanka tebamanyi abantu abo njagala otambulire mu kkubo eryo kati gwe tukiraba nti oba bulimba walimbako nnyo si bumuseebi lwaki olimba toyagala munsi muno teri atalimba ne abatusookawo bakikolako tekitandikidde kufa wabula kisinziira waliwo abakisusa okimanyi bulungi nze kyekugamba nkugamba amazima waliyo obulimba nga bwekukuyisaawo kitegeeza olinga ngamba nti omuntu okuŋŋamba nti anjagala ku 10 ku 10 abannimba bulungi nnyo tekisoboka nenteekamu miliyoni 10 tugende mwanjule ntwaleyo ebintu sasula omulimba ne bw'oliteekamu obukadde obujuza ensi aba akulimbi teriyo mu nsi muno muntu ayagala munne 10 ku 10 tebakulimba ate nga abantu baga nti ntaana yegenda okutwawula naye walaba omusota akuleka awo kizibu weebali kizibu era komenti bagenda zituwa olwaleero bebogerako basiru tebagwangako mulaavu yaddala weebale nnyo baali babamenye ku mitima laaji wali okuddeko mulaavu yaddala okyagirimu oba gamukanuse akakasiriikirira ako kandaga nti ekiddako kiri kyenkugambye ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okumanya okwagala kw'omuntu omulabira ku bikolwa wakwanako laaji bulungi nnyo ate ogamba wayogeranga mazima meerere oba bulimba bwe bwali kyenkugambye nti teri atalimbangako bwe nkugamba nti sirimbangako tolaba nti mba nimbye katonda n'omwagalwa gw'oyagala 10 nga bw'okyogera n'omulimba nakugambye waliwo ky'olimba nga kyekikuyisaawo ate ago ge mazima kati ekitegeeza ffe abaami tulimba kuyitawo ne bali balimba kuyitawo kyekyo kati tunaatuula ddi kizibu eyannimba okuyitawo n'emulimba okuyitawo tusobola otuula ku mmeeza nkugamba ebigambo bito tuleete amazima waliwo ekitasobola kukyuka wabula awo nti ebiseera ebisinga waliwo omuntu alimba n'asusa n'atuuka ekiseera alaba nga gwe yalimba yakola kyawewuusa nnyo n'agamba naye mukwano nkuvuma njogera olina kugamba bweti ekituufu nali nkulimba nga nkimanyi ogenda kunkyawa kati bwe nnyiiga mba musiru oba toba musiru naye kiri nga no tutambudde n'abaana weebali oluusi kiri mu ngeri bbiri senganga omuntu oyo olimbulula obulimba obwo nga si yeyeezuulidde kisinzira ekika ky'omuntu gw'olina waliyo gw'olimbulula ate awo ne bikomera ddala awo n'agamba ekitegeeza biro byonna ntambulidde mu bulimba ne wabawo gw'ogamba okimanyi nti kindi nekituufu nnakulimba olwo nga nkimanyi ogenda kunkyawa n'amanya kyewali oyitamu mu kiseera ekyo nti oba oli awo ne bwe yalibadde ye kyeyandikoze teri kintu kikyasinze kulimba naddala kuba nnyinaffe awo kumulimba n'akeera ku makya ne yeezuulira obulimba atabuka bakuyita kukomba kwerima nkuweyo ekyafayo kimu bw'oba omanyira nti twawukanamu okeera ku makya omusajja n'osanga omukyala n'omukwana bw'omukwana n'akugamba nze nali ngezaako bamenya dde omutima era naawe nze nakoowe naye weewuunye engazi kyanjawulo kikyendi buli kyataali oba bigambo nekibeera ebbali n'agamba nze kyokka weewuunye yanzijana mu ssomero era weewuunye senga ali kumuzaalira embweyo oluusi nemme okitegeeza ng'akulaga nti oli yamumenya omutima oluusi kino omwo basajja nali nabakoowa n'akulaga n'okulaga bamanyira okuza naye obalaki wankola ki n'akulaga n'akusigira n'ekifaananyi olunaku bwennyini ne tugenda ne mbulakuza n'ekibuga Beijing
senga yali kumuzaalira kyali baddewo naye ng'akugamba ekyo alinayo abaana babiri emabega yabateeka wa senga oba wa maama oba wa jjajja oba wa muganda wo omukulu oba omuto. Kitegeeza akoze eki akulimbye mu mboozi ye akulaga talina naye alina anti eribaga nti yali nsobi na sitaani awo wennyini bana sitaani alina ettima awo tobimanyi kati waluka nkikugambe omukazi yenna bw'akaabanga n'owulira ng'olabirira ali ku mazima agasembayo aba akulimba yogera mu kamera bakubalabule bulungi ekyo kyakulwanyisa kyaba ate kyabutonde nakawulira kaako era nange eziga abatulaba tebagamba nti njogera kubanga abakazi mbawala abo mbaagala nnyo kuba banakazadde b'eggwanga naye ngezaako okulaga waliyo ebintu ebiri mu butonde bitasobola kujjawo nga kyakala gwate kati olwaleero ng'okola ekyo n'okaaba bakulaba nga ali mu katemba kimanyi naye ate oli lwaki okusala ekirimi okimanyi mulimu amaka agamu ng'omusajja wasigaza linnya lya busajja naye ng'omukyala yafugawo ng'era ekiro bakukuba n'okaaba n'okukaaba lumu omukwano gwange omukazi yamukuba ekyamazima n'amuleetako n'ekinuubulu oba dambeegi ne bakeera bagende ku poliisi era yagenda ayambadde esaati yayiseko omusaayi kuba yamusala n'akaso naye bwe yatuuka ku poliisi b'ofiisa baalengerera eri ne batandika okuseka we baatuuka ne bagamba naye nzize kuwaabira mukyalo oyo yankubye bannange n'amaziga gaabava mu kiwanga ng'omanyi bwe bagawakaya nangati ku musajja otuswaziza n'okutuswaza gwe sikulabanga n'okkiriza omukazi akufutubbaleko n'atuuka n'okutuukamu eyo embeera n'okaaba anti kaakati kankugambe ekintu kinakugambye waliwo ekintu nga kiri mu butonde abakyala baffe abo oba bamaama baffe mu butonde ku bintu by'amaanyi ffenna tukimanyi bulungi nti banafu gye tuli naye bakola jimu ennaku zino eyo si nsonga ne mubazungu eri abakazi nga yeepika yenna anti kati oba ovudde ku butonde byawule ekyo oba ogenze ku kiri artificial ngamba mu nature mu butonde nkutegedde abakyala omukama yebatonda nga banafu gye tuli nga waliwo n'ebintu bye batalina kukola nnyo naye ate njagala okimanye nti mulimu era abalina amaanyi ng'era omwami kuba siri buli musajja nti olina amaanyi kuba n'abakyala mu nsonyi wekyengenda okwogera naye wano mu Kampala oba mu Uganda tulina ekintu abantu kibatera okwogera yaba okola ekintu ng'oli mukyala nga kyanga gwe ki olimu olukiga bannaffe begulira erinnya oba kyakula sajja webale nnyo naye nga tekiri ku tribe kiba kikula ky'omuntu so weŋŋambira nti onvuze n'ontwala sayidi eri mbadde ngezaako okunyola eky'ekikumi ku kikumi kiriyo era olaba akulimbye olw'ensonga nti njagala omanye nti buli lwe tubeera mu bufumbo kyenkugaa nti buli omu alina ebiruubirirwa oba mu relationship webale omukyala asobola okujja ng'akirabye nti olinamu ku kaseeti ate abo be bangi kati oli agenda kuga nti nga nze Michael namwagala nga mwavu naye ebigambo bye yayogera waliyo kye bayita laavu laavu eyawukana naye ekola ekigambo eki kimu kuba naabo abagenda okwekuba batandika ne laavu abazadde abaana nga tebaagalana nnyo ono akugambye nti ngendayo lw'abaana okimanyi wali omukyala gamba nze ndi wano naye lw'abaana era n'obuyimba baabwe ntudde wano nze lw'abaana naye weebuuze bwe yali amukwana abaana be basooka kumwanja tebaalinawo kitegeeza agenda okubafuna nga bayise mu ki mu process naye aliwo lwaki lw'abaana njagala nkugamba olwaleero laavu egi bagezaako okugamba nti nkwagala 100 ku 100 bw'ebanga weeri ebeerawo akaseera kano nga okyasula omwana akyasulawo abakadde be bwe naawe osula eno mwemitingako kamu lunaku lumu na lumu mwesisinkana kiba kitegeeza akaseera ako laavu eba nnyingi nnyo naye ate era tesobola kuba 100 era mbadde nkubaka mbadde nkubakidde kubanga nze njagala nkugambe muyinza okuba mulimu laavu eyo oyinza okola akantu katono nnyo nga kusaidiyo okalaba temuli naye nga kusaidiya pata naawe kinene emirundi mutwalo naye ng'ekifo ky'okukikuga nti lwaki okoze kano
okati anyigawo bw'omukubira essimu obadde omuweeza message akuleka ku blue tick ati mba busy si ku buli nino message nagirabye kankuyigirizeyo ekintu kino olwaleero mukama wange neyanza nammwe mutuule muyige teriyo wansi w'ensi eno omuntu yenna abeera busy ku mwagalwa we kati ogenda kunvumya ononya kati sympathy nkulaba nedda ago mazima nkutandikiddewo kati nkulaba nedda otandise kubivuga kuno owulereza abakyala oyagala kuŋŋamba wafunye hasifa honey how are you salamu alaikum manyi salamu z'abanyerefo salamu alaikum akuye salaamu eyo ajazeeyo ekyadde gayinza n'okuta mu kusaba hai ako naaleka alaba oba onoddamu how are you today are you busy today abagenda gamba twagala sente comment zigenda okitegedde ekintu naye nga gye bali era abali mu eryo tuba amazima amatuufu ne bwoba busy wakiri osaba excuse ogende for shortiko ogambe nti my dear walaikum salam I'm busy but please you care if we talk later saagala owabye okitegedde sibawabya ebintu waliwo ebintu ebyo abantu abo boyogedde nti seri abeera busy ku bintu ku mwagalwawe eri mwagalwawe kisinziira okola biki okolera wa era budde bumeka kuba kati abantu wona naddala emirimu gyonna mukusinga waliwo okwagala tokimanyi kuba senga obadde okimanyi mbadde ngenda kukubuuza nti okwagala kiki mukama wange oba otumanyi tutemeretemere waliwo n'abeeyita eyo ng'okwagala ng'akumanyi ate nga kugenda otunyonyola nze bwe nkunyonyola okwagala tuzibya ne bukya kankuweeyo ekintu tutiisatiisa olwaleero bayinza ogamba nti wabweru awo amasasi ganyoka tyati kiki ate oba babadde babbi naye nti mwagala wange mutumye ku dduuka ati awo tosala okitegera ewani bakugamba nti owange okimanyi nti muganda wo abadde agenze ku dduuka oba mabaani oba mwana we tugenda kufuna ansa bbiri mu kintu eki kimu muganda waliwo nti gundi nti oyo mukulu ajja kumanya naawe akimanya amasasi weegali ajja kufuna weyeewogoma yaniamu waliwagambya tugenda yeeya wafusa nti anze kamwende oyogera ebyo eri mwagalwawe ku muganda wo yamanyi kasala yakitegedde muntu mukulu musaayi gwo beere erimu maama omutatu wemuzaalibwa naye waliwo gwosanze obukulu omusanze obukulu owaayo nti hasifa agenze ati yagenze ddi mpa essimu eyo okitegedde tolinda na simu sokolekkanizigula togulawo nawe ojja tuleetera obuzibu ndeka sigwa mwagalo wale siwuwo oba mungu wa mungu benange n'otambula kiwala simu oba baganku baleka baganku oyo gwosanze obukulu kye bayita okwagala nkwawulidde kye bayita okwagala kyenkubuza nti omanyi kye bayita okwagala oli mukunja kutwawula ebyo byonna obikola lwakwagala naye birimu enjawulo n'obudde webale nnyo okitegedde kintu nti maama amwagala nnyo naate wabyanjawulo n'omukyala naye bonna atoga nti obaagala nnyo ku kikumi tekiba 100 nze ngamba omuntu mu nsi muno gwe wali wadde 10 ku 10 yali badde nnyoko kakuzaala ate omusajja yangambye oli yanganya kati kati maama byaliko yanzaala kyaggwa ate oyo omukyama kankuwe ekyokuyiga olwaleero mu nsi muno kyenkugambye nti bw'otamanya gy'ova tosobola kumanya gy'olaga kati bw'oba tosobola kumanya nnyoko eyakuzaala yakuleeta mu nsi yeyo gy'ova okitegeera onaakusanze sajja kudde eminyira tagijjukira gye wakulukutanga kiro kukaaba kaali kayimba oba kaali kaani omwana yagamba nti asasula nnyina maama n'akwata ejjirita n'asala olugoye kaali kayimba mu biseera biri emabega nzijukira nga kabandi kadongo kamu yali oba kadongo kamu omukyalo oyo yali mulemu oba yaliko obulemu oba ogamba muzadde tagulwa
ategeera bulungi taito yako omukyalo yaliko obulemu ne video nga jeri yes video che kakati namugamba mama nze nkusasula namugamba mwana wange tosobola kunsasula aba yemwe suuti wati agenda ku mikolo mama nalete jita nagisala namugamba mama ulike eki kyamunyiza n'okukugoluyi suuti yange yakalo ogisaze nagamba mwana wange wagamba osobola okunsasula kati nze omanye bye wali onkola nga nina ebintu n'oyonoona aba alese emmere bwati agenda okulya nakwata engufu najo bakuloga oba tikati ate otabuse bukulu namugamba nkugambye tosobola kunsasula namugamba kati mama kitegeeza byonna obikoze namugamba nedda mama nagenda nakwata empitambi nagikwasa nakaveera naja nagimusiiga bano bwati namugamba kati okiraba nze nkusiiza ensiige nze wampamiranga ne mubuli nenjozanga omwana nakkiriza nekituufu mama kisobola ogutali mulundi gumu kitegeezo ebuwali agadde 10 ku 10 ngezaako okugamba mu mbeera eyo nti teri ayinza kwagala munne 10 wabula tukikozesa olw'okusiigira oli ekifaananyi nti omwagala nnyo nti ate n'ekigambo kye kiriwo oyitaawo weebale nnyo mweyembeera okitegedde ekintu ekyo so tekiriiwo kitegeeza naawe omulabi owakatweyungako mbagambye nze kojja mpaata ndi ne Mr. Raj tuli mu kutemaatema mwabagamba nti mwagala omwami ng'agamba njagala mukyala wange 10 ku 10 omukyala agamba bba wange mwagala 10 ku 10 n'omwami agamba bwe mutyo bakuyita kwerimba oba babira mu katemba tubeeramu ebyo bayidamu naffe twali tubaddeko mu ebyo sitenya tubibeeranga teriyo ate kati fe tulina emyaka emeka bagamba ne tubibeeranga mu twakakivaamu twakakivaamu n'okuba tukyakirimu okunuukiriza ataano wanze nkaaga omwaka guno nziweza aliwa onsinga emyaka 10 oli mu 72 kati ate nze ndabika njawaawa awo tubadde tusaagamuko tolaki ate bakojja abafu abadde basomesa ate nabo bawumbye nedda tuli mu kutegeeza nti weerimba nange ali wano neerimba so nabo bajja tuwa ku ndowooza zaabwe kuba buli omu bw'amanya engeri basudde yakayima nti buli omu bw'amanya engeri Katonda yamanya engeri bw'ataasaamu abantu be kuba olina laaji engeri gy'okwana oba gye wakwana n'engeri gy'okwasaganya abantu bo era embeera eyiyo si yeyange wabula waliwo bwe tubayingako ne tugatta kati waliwo omwami nga Eva buli wadde awaka TV ebadde eddumuddwa mulina okukendeeza awo abakyala bamu ne bayita oyo sisobola mufumbira olujanja kati abalina olugezige biki naye nga naturally ye tayagala kerere kasitadde waka waba taliwo it is okay ne wabeerawo omwami nga ye buli lwakomawo ewaka alina okusanga nga emmere eyokya ng'era weeba teyokya takikola ki tagirya so mwabali eyo abagamba nti mwagalana 10 ku 10 laaji njagala awantu wano lwaki kyabulabe kirungi ki lwaki okweka mukyalawo ebintu bank account pini za banka utesigangana ate mwamwagala yakusula mu kifuba yakujjanjaba yakufumbira kyogamba wayagala okuwa obutata bukuwa kyenkugambye era bamanyira ogamba nti kati naye kakati laaji woofiira wano batata gundi kati woofiira wano tutegekereyo tuzimbireyo akayumba otuwe ne bizinensi fa ku musajja teri yali ayogedde nti kati maama gundi woofiira wano era ne sebata mu luyimba lwe oba baluyita luyimba ki yagamba munange nzimbira osobola okufiira wano mba ngenda kubeerawo ntya okimanyi nti obufumbo bwafuuka olutalo lwa byanfuna ate lutya wakava okumala okujja ekigambo mukama n'ogamba nti oli yamugamba nzimbira yali badde agamba twezimbire naye agambye nkola ki nzimbira lwaki mba nkuzimbira nga ate tuli babiri wagenda okuliza abaana bo nze bwe mbakuza kigaana tosobola lwaki n'abazadde okimanyi nti oba okoze judgment y'omuntu nga mulamu nga ate toli Katonda gwe lwaki olowooza nti nze agenda okufa gwe tosobola kufa ekyo kikyamu era eba nsobi
era bwenzira ku kiri kyogambye nti lwaki tolaga mu mukyala wo pin code tomulaga mabanka faamu z'olina eyo abitegeere muteesigangana butya naye ogenda kumwesiga tekisoboka nzi kyenakugambye abantu bonna abali abagagga yes tebeesigangako bagalwa baabo ataga nti mukazi wange namwesiga abakuvera era n'essimu yange eno njimuwa pini yange agimanyi zonna apo azimanyi okimanyi nti olwaleero kino njogera mazima oli asobola okubeera ne mobile money ng'ayinayo layini gy'ateekako essente ze ez'enjawulo n'akulaga eno gy'ateekako 10,25 naye nga waliwo ebeerako obukadde 5 n'ogumira ku eno lwaki takulaga eri eriko miliyoni 8 beesigangana olw'ensonga kyenakugambye nti obufumbo oba relationship yafuuka ya byanfuna ng'omuntu bw'ali omanyi njagala nnyo muzeeyi magala omumanyi mwagala nnyo yagamba nti waliwo omwami eyayogera ku kyokwetunda n'amugamba omanyi okwetunda yamugamba buli omu yeetunda ne bwaba nnyoko we yeetunda kyoyogedde nze seetundanga naye yakulaga nti okwetunda kulimu ebika ebyenjawulo we wali awali okwagala nti okwagala maama omwagala baana bo baagala boosi wo omwagala motoka yo ogyagala esi mulimu enjawulo birina kati wabamu babitulekeraawo ffe mugongo waffe tukimanyi bulungi nti obwongo busooka kututwala ku kiri nti eyeetunda yabeera ku sitiiti era ate waliwo kubanga bw'otunuulira nti ndowooza bannaffe abo bwe mba sirimbye kuba sigendangayo naye kyemmanyi nti mu conversation eramangu nti kuba kulamuzaganya miwendo sibo kiri buli omu akola ekimutudde mwawukane sibo kiri naye n'abafumbo babajjayo webale waliwo akafuula kaddeire rutiini kati kankugambe oyo aba asasudde ki sente sibo kiri olwaleero bw'okwana omwana muwala osobola okumala naye omwaka nga muli ku honey baby biki nga tomwakwenda ekikulu kisoboka abo tebaliyo kitegeeza akwagala naye oteekamu ki akasinga n'olunaku lw'okwanya enviiri ka transport nsiibye enjala emmere gye bafumbye sijagala kaakati ate nga n'okolaakola okwo kugula namba mmeka oli mukuntemeratemera okugula badde nno obadde ondese bw'okeera ku makya okuleka abavubuka b'ennaku zino ffe naye edda tewatwalanga mwana w'abeene nga tugenze waabwe bo batunyomeza naye bwe muba nga mutuuse ku sseeri nze munaye sisobola genda waliyo abawala abayinsisting sisobola genda nga tebakumanyi waffe ku 10 tulinako bameka olungi bayinza kuba 10 bangi anti olw'ensonga kuba waliwo n'omuntu nga wano bwe tutudde tuli mu mmotoka tugenda ogenda kuziika okimanyi nsobola okusooka n'enkusuza mu loogi ekyo kyangu nnyo era n'enkulambuza ekibuga Vietnam naye nga naafudde maama oba taata bwekiri kati kaakati bwe mutuza kusalira nti olina okugenda ewaffe bakulabe okugenda ewammwe okukulaba omanyi ekitegeeza mugenze kwogera ku mutemwa gw'emaali gye bagenda okukola ki okusalira omu webalemu tebagenda kwesunga nti baze munaye aze kakati era bwe basala emaali eyo okukakkana ng'ogenze mwogedde ne mwagalwawo munaye kati tukoze tutya nti munaye ati munaye ntunuulidde gwe nti abagambe bakendeezeeko bwe bakendeezaako n'oyita mu famire abayita mu famire oba weesobola n'okwata ebintu ebyo bakulaga n'abakaawo n'ofunayo omukko gw'ogenda otuusizangako basisita wo webale wuuyo okkiridde otutte emaali gye bakoze eki gye bakusalidde olwo ogula ki mukyala webale kitegeeza olwo omukyala yeetunda naye okwetunda kwa njawulo otegedde kaakati lwakuba nti eneetunda eyo eyawukana nti eri ya buseegu nnyo eno ya kidiplomati webale nnyo okitegedde kyova olaba muzeeyi magala yagamba oli nti bw'ogamba ono nti yeetundira akoze buli n'ennyoko we yeetunda kuba naye bamusasula ewaabwe
ate bano enjala asiridde chipusi sirina data bikimpereza kino ngule kino noko kwetunda kanti kakati ku nkola ya leero ey'omulembe guno tosobola kusasula data nga tositoyina wogenda funira abantu balinako app era olumuga nti nkusiimye nteekako tipi abamu oteekako oli najjako ne live kakati oli wagambira nti nkusiimye aba asuubira ki ani omusajja kwebakako akuweereza kubanga akusuubira okola ki okwebakako kitegeeza oli yeetunze n'onakkiriza omugula nyagamba siri malaaya nzi tobimpitange ebyo byekikumbaavu kakati oba toli malaaya tokkiri bannaye ekintu kino kitegeerwe olwaleero kitegeerekeke bulungi kubanga bw'oŋŋamba nti yes oyinza okuba toli malaaya okusinza ku mulembe gwa .com but bw'okiza mu actual sense oli ow'okusituiti omwawukanyeko katini anti yalina wa staginga webale nnyo naye tondabangako sikukwanangako tetwogerangako tetulina conversation eyo gyetwali tukoze naye oŋŋambye nkusiibi tukoze tutya nteekako transport bwenzija eyo ojja kumpayo bweziti bwajja gwe osuubira gw'osasudde kujja kukola ki kulya kumulambuza ku bibuga webale nnyo wali obwamalayo obusingo tulinayo mu bakyala saawa zino nga asobola okujja wano nga yeetaddemu ka transport ke n'atuuka wano n'akulambuza ebibuga n'amala n'addayo nga takusabye wadde lwataano be batono bafunira muwa kuba kwagala oyo aba alina okwagala ekitali kyamu kyakusanga okimanyi nti waliyo omukyala ayinza okubeera ng'ayagala nze gwe n'obeerayo nga oyinayo ssente naye omwegomba okitege n'abeera ng'ayagala nze naye nga nze financially mutono nina ne mukwano wange nti wonfunira namba yako $200 okitegera ekintu ekyo oba wokandeetera wano wokafuna namba $200 womundeetera 5 kaakati njagala nkugambe nti nga sinaba kugenda kwoyo asaba akugamba ssente ezo ono omukyala asobola okujja ewuwe ssente n'azireeta ewange olw'okwagala kwalina ewange waliwo ekintu kyetasobola kumenyawo kinagambe walijjo kibayita obutonde mu nsi muno buli omu alina okwagala singa aba asanze omuntu oyo omutuufu nga gwalina okwagala teri atalina mukwati tewali sokoyogereko nawe ladies and gentlemen bannange tukyali commentinga likinga followinga tukyatambuza ddala omwagalwawo osobola okwagala bino byagamba mu 100 ku 100 bulimba oba tuli wano n'emisalaagi tuli mu kutemaatema nze tugamba bulimba n'okwagalwa akutuwaddemu ebika n'okwetunda akutuwaddemu ebika omanyi waliwo ebintu bye tutalowooza nga kolaki nga byakala kati okwetunda okwo nkuyize leero n'okwagala kuli ompadde nti waliwo amasasi gavuga waliwo bwe musalagala waliwo omwagalwa era olyaga nti abaana bange mbagala simu yange njagala naye byonna byawukana enjagala yaabyo era birinako ekkomo lyabyo kati mulimu ababitwala jjumula anti bwe bukyamu bwe naggamba nze naalibadde mpa amagezi abali abatulaba nti bw'okeeranga ku makya nobeera mu relationship bazirimu bonna bolimu by'otalina kunonooza nga ki kubanga singa okeera ku makya oba oli mukyala oba oli mwami nti katugeze omwami olina ebisagizo byagala mu mukyala mukyala wange amanyi nze bbaawe mukyala wange muyonjo mukyala wange kati nkuleetera ebintu bino mmale mbitemeko mukyala wange muyonjo mukyala wange si mwenzi mukyala wange si mweraguze mukyala wange amanyi abagenyi muyombi si muyombi mukyala wange bw'afumba emmere mukyala wange tamanyi kufumba kakati mukyala wange ngoye tazitukuza bingi naye mu bintu ebingi ebyo wali ebikola amaka kusaidiyo eyanza omwami oba fembi omwami gwalina ebisagizo byoyagala mwoli kuba byoyagala mu mukyala nze sibwe naye ate alina n'omukyala kati nsoose ku baami n'abakyala ojja batuwaako oli oyinza otukuwa ku bifaananyi abakyala bye baagala mu baami
Kimanyi sente. Kakati waliwo n'ebirala. Waliwo n'ebirala. Kale soko tuwa ogenda naawe okutuleetera. Kakati senga omanya nti gwe ebisayize ebyo nabyo. Era gy'ogirako bw'oti n'otunulako baatulabe. Oyagala nze face yange yokka gye baba bakomentingako. Bamanye obubi obufaanagana. Obubi babulira. Kakati bama batulaba. Senga okera ku makya fabami n'omanya nti olina ebisayize bye weetaaga mu mukyala biri ebisayize 10. Wiba 10 ebyo. Londako meeja. Olinako meeja. Okay. Meeja biri bimeka? 5. Biri 5. Awo kati nkufuna. Ntege? Mu 5 ebiri meeja. Waliwo ate ebyenkizo. Webale. Okitegera? N'asigazaawo. Kakati olina okusigaza. Kubanga kyomba njagala weeteekemu nti muntu munno oli gw'oyagala naye si Katonda. Muntu nga gwe. Otwogera ku mukyala. Webale nnyo. Ate n'ekirala lubiriizi lwo. N'ekirala mu byafaayo byonna kano oba banvume omukyala omwami w'otegeerera 10 ku 10 omukyala abeerako ne waali. Ekyo kimanyi okkirizaganya nange bagenda nno okuyomba abatabimanyi. Kakati ku 10 tufunyeko 5 ne ku 5 kuliko ebyenkizo. Kati ku 5 biyinza okuba nga kuli 2 oba 3 kuliko ebintu nga 3. Mugamba omusobola okugumirawo. Okitegera? Abakyala bano Katonda yatonda omukyala era yamugerangeranya mu tusonyi wabatulaba ekyo sinze nkireese si bigambo byange naye bamugerangeranya ku bwongo bwa mwana muto. Tokubye nnyo. Wakukwata mpola. Ontegedde? Wakukwata mpola. Era kyova olaba ne bw'oba ng'owasizza omukyala oyo nga si wa ddiini yo naye nga walyetaaza omukyuse tomutwala liitiriiti. Nakwate n'abakyala nno batandise naffe otukyusa nga naawe wano wooli toseka. Alhamdulillah. Era naawe okataligirya tujja kuba tuli awo ng'ogenda oba mu bacwezi. Kaakati bw'omanya nti alinako ebyo biri mmejja biri 3. Okusala ekirimi ku kagambo kali kogambye ak'okwetunda buli omu mbadde nina kye neerabidde n'omusajja omulala omuyivu yaŋŋamba nti buli abantu bonna mu nsi tuli babbi. Ekyo kisoboka? Si kusoboka. Tuli babbi. Wali laajo okutteko ekintu oba simu oba ki oba ssente oba mmere nga tosabye nnyini waakyo oba n'ojjawo oba musekuzo oba bulungi nnyo. Neyo topiki tujja wali ku biri meeja. Kakati bw'omanya nti n'ebiri meeja 5 alinako bimeka? 3. Weekwatira awo wenywereza awo. Ky'otakkirizanga mu bulamu bw'ensi eno awo kwe kubeera ng'oyagala mu muntu ebintu 10 ebiri meeja biri 5 mu 5 alinako 2. Eyo nsobi. Oyo si munno. Ate omuntu waliwo gwe mbadde ngenda okubuuza nti ate ow'ekimu nga ngambi 2 ate olina wakimu. Kitegeeza embwa egoba ow'ekimu empa ow'ennyama tosala. Kyova olaba obufumbo bwamu okwejjusa mangu ddala ne weekanga ng'omuntu akubye embaga zinyenyeza ebitooke naye afumbyeyo miliyoni nga 3 ne bigwa. Waliyo embaga eyatiikirira wano mu Kampala oba ogijjukira ne ku reception baagenda na nnyonyi keeke bagigula miliyoni 15. Keeke yokka. Olugoye lwava bweru. Mbaga yani ngasa. Embaga eyo yaliwo ku munnaffe wano mu Uganda ate nga muyimbi mukyala. Gwe sigenda kwogera linnya. Naye ku reception baagenda bubi. Nedda. Musobola omuntu olwaleero tumwogeddeeko bubi. Si mu bubi. Naye tujja kufunikira twogedde bubi lwa nsonga nti embaga ye teyamala myezi. Kasajja kagezigezi. Kati nze badde ngenze na kino kisooka nga siraba eri ku ntobo yakyo. Nakugambye tambulanga ne layini 2. Omuzimu kyayita option A ne option B. Nga totegedde gy'ova tosobola kumanya gy'ola. Ngali wegamba simanyi lulu oba lulu zali mmeka. Naye yagamba mu lulu zizonna yagamba bossi wo eva takola nsobi. Era bw'olaba ennyo ng'agikoze dda ku lulu namba 2. Kituufu. Gusale ago mazima. Ebyo ago mazima. Boss eva takolanga. Abantu babiri abatakola nsobi. Waliwo n'omulala. Nyoko.
yangambye mbw asobya anti wuliriza era njakka kuwa onzijukiza nga tetunnaba kumaliriza. Nkubuuzeeyo ekibuuzo. Yesebo taata. Bw'abanga munnaku yakugamba nti boosi wo takola nsobi, in actual sense takola nsobi, azikola kitegeeza okibuusa amaaso ng'onanyiga empamu. Kitegeeza ne maama azirina naye ogusala olina okubibuusa amaaso ebyo omanye nti ekyo tekiriiwo. Era weewano ne ku zino percentage 3 zina 10 zonna oba oziraba era ozimanyi naye wali ogamba nti ekyo kankireka. Omanyi nti bakugamba n'okugamba nti omuzadde tasobya n'oluyimba bwe luli. Teriyo omuntu omuvubuka yenna oba omukyala yenna ng'amaka ge gasansuka n'olwa maama we